Nyanzi ate naye tagobeka mu NUP lwa nsonga. Waliwo ebyama eby'amaanyi byalina. Kati omanyi Kano Besigye bamukwata batya? Nedda so. Gomanyi amawulire gye gaava. Tomanyi Dr. Besigye ava gye yava yonna atandika okutambuza n'ab'e Makerere Kavulu. Nange nali ndiyo ebiseera ebyo. Muyise tuguddewo ekitebe. Ali byekombati yange bulungi. Ne chairman Nyanzi wange anti ffe bamobilize. Omukwano gw'amaanyi. Kakati dokita yali alowooza agudde mu ttiimu ey'ebyobufuzi batambuze ekintu yanyiga ebyobufuzi bye. Atambuze ebyobufuzi bye biri ebirala. Bano bakole ki? Babeere waggulu. Babeere mu by'omuzindaalo n'ate ekyama. Kumbe bakiteeramu. Ate ekyama mu kuteekyama Semwaye eriawo. Yise eriawo. SFC eriawo. Gyateeramu ekyama. Musadi aliawo ate yawona. Lubongoya n'ayongera n'awawula okutu. Sigambye Lubongoya oyo ng'omwogedde. Nze nkugambye. Dokita bwe batu bamukwata abantu badde tebamanyi. Kyava mu Nuupu. Kwolwo jaji yasula nago. Dokita lwate ekyama. Mama. Jaji yasula nago. Ntiye. Kwe dokita yali abagambye ntize ngenda giroli tugire tumuwanuleyo waggulu. Muzeyi kwe kugana n'okudda mu kulinya ennyonyi. Muzeyi mu maji. Kube byekiyaye. Abaana be baawaayo Dokita Kizza Besigye. Mama osaaga n'okusaaga. Kakati jjajja nga bw'omanyi bw'atapakukira mawulire. Kakati n'asitula abaana be. Naye mutandika omulinnya akagere. Ne balinnya paka bagamba it is the high time tumukwatire wano. N'ensoosi y'amawulire. Kakati chairman Nyanzi naye tagobeka muki? Kubanga ebyama kubanga ajja gagundi yabyogera. Yabiwa Muzeyi. Ajja musongako. Ensi ewawaale. Omanya abantu ate omuntu yeekyawase bwe n'abyogera. Mbadde wano nga neetegereza omwasa mwalina ekyama. Manye ekigendererwa ky'abano kyakulaga nsi nti ddala kituufu Dr. Kizza Besigye yali amaliriza enteekateeka z'okuwamba gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Naye His Excellency Bobi Wine n'aba National Unity Platform ne bamulyamu olukwe. Bijjiirwa. Tolaba nti omusango gw'okutta omuntu munene nnyo mu nsi yonna. Naye ate mutono nnyo bw'ogugeraageranya ku gw'okwegeza mu kuwamba gavumenti kebeera Amerika gye mutenda democracy. Kaakati we battidde omuntu, poliisi ekwata n'eyawulidde ku mulanga gw'omugenzi ogwasembyeyo wadde teyabadde wagiyambeko mu kunoonyereza. Ekwata ne eyewitness gw'emanyidde ddala obulungi nti teyasse naye agiyambeko mu kunoonyereza. Kijja kitya okubanga gavumenti tennapiikinga interest mu kukwata ogiyambeko mu kulumiriza Dr. Kizza Besigye nti ddala kituufu yali mu meeting eyali eyagala okuwamba oba yali yeeteesa mu kuwamba gavumenti ye. Ng'ebitongole by'ensi yonna bivuddeyo. Abalwanyirizi b'eddembe bavuddeyo. Social media ekutta omuliro Free Dr. Kizza Besigye. N'abamu ne bawanika ebipande ku nguudo Free Dr. Kizza Besigye. Naye nga gavumenti erinawo omuntu gwemanye yali mu meeting mweyajja olugambo okutandika okulinnya Dr. Kizza Besigye akagere yo nga tennamukwata. Kijja kitya? Kijja kitya okubanga tebannakukwata? Okujjako ng'oŋŋamba nti gavumenti terina interest mu kusiba Dr. Kizza Besigye. Oba gavumenti eri mu kawaanyi okusiba Dr. Kizza Besigye naye okusinziira ku byonnyonnyodde oba okusinziira ku by'omanyi nga mwe mwava n'okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye, wallahi walibadde ki witness mu musango guno. Lwaki tebannakukwata? Museveni ensobi gye wakola ba eyitisa ogenza obatta. Kakati wasigaza bamu byakira ebbanga nga be balina okububuyaza abantu.
ebiseera biri wayina nga abantu abagezi abasobola okugamba nti ekikopo tebakiyita kikopo wabula bakiyita nnyweso, nti ekitiyo tebakiyita kitiyo wabula bakiyita jjiiko nnene. Wabatta n'obamiza omusu, kakati wasigazaawo bano babijjiirwa. Kakati newankubadde tuli basiru, newankubadde otufuze bubi nga n'obwongo bwaffe wabuyiwa mu ggalani y'amazzi tebukyakwata, newankubadde ebyenjigiriza wabitta, eno generation eriwo si abayivu. Gwogenza okulaba ng'ono yali mu kapasite efuula bannayuganda abasiru, efuula bannayuganda abatategeera. Era ani oyo yamuteeka mu miitingi y'ekyama atamumanya nti akaseera nga kano kayinza okutuuka n'abotola ekyama. Era ekyo kiba kikyali kyama kyoleese mu mawulire ng'ate Dr. Kizza Besigye musibe, nga ffenna bannayuganda olunaku olwaleero tuvaayo tugamba free Dr. Kizza Besigye. Mulekeraawo okuzannyira ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye ebyobufuzi byammwe. Mulekeraawo okugonnomeka Dr. Kizza Besigye omusango omunene ogw'obuyeekera. Kakati ate gwali mu kugamba nti meeting eyalimu obuyeekera olw'okuba oyagala okukakkanya His Excellency Bobi Wine n'obukulembeze bwa National Unity Platform nti yatuula kavule era naawe wagirimu. Gwe kuggwe nabo ani abeera ali mu kuta ekyama kya Dr. Kizza Besigye? Era w'okireetedde mu mawulire wakati mu kamera, bw'ebanga ddala kituufu meeting eyo yaliyo, tumanyirewa oba si ggwe yajjayo ebyagirimu n'obitwala ewa Museveni. Kubanga singa si ye ggwe ngeza bugeza meeting eyo yaliyo, naawe waali badde musibe okuva interview eyo lwe yafulumye, naawe waali badde wakwatiddwa. Kubanga olaba poliisi ekwata yawulidde ku mulanga gwa mufu ogwasembyeyo, olaba poliisi ekwata eyewitness ku kufa kw'omuntu. Kijja kite gavumenti okubanga tennapiikinga interest mu kukukwata ogiyambeko gwamanye ebingi ebyenkaniddeawo. Era Dr. Kizza Besigye ku experience gy'alina okuggyako ng'oŋŋamba nti naye tali serious. Besigye ku experience gy'alina n'endwawo gy'aluddewo mu byobufuzi, alabye abambuka, alabye abagwa, alabye abali b'enkwe, n'alaba abatuufu. Ng'ayinza atya okuba n'ekyama ekinene kityo eky'okusuula gavumenti naye nga wagenda okukyanjiza waliwo bijjiirwa. Bijjiirwa gwe njogerako y'omu ku bapanga downfall ya Ssebaggala, ng'akwatagana n'omukyala bamuyita Nnaabageesera, ne mutaga Ssebaggala omuwala muganda wa Nnaabageesera. Oluvannyuma nga mwagala omukubirako ebifaananyi mu bitwale ewa Museveni nti Ssebaggala yeeberese ku mwana atanneetuuka musobole okusuula ku political career ye. Bijjiirwa gwe njogerako eyali mu meeting ne Dr. Kizza Besigye eyali ey'okusuula gavumenti ya Museveni era nga ye yavaako okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye, yali ayiseeko Dr. Kizza Besigye akolera era akolagana obutereevu ne Museveni nti beebamu. Tuleese Sejjusa yamanye nnyo Museveni, yawangadde ne Museveni era yabadde abbira Museveni, yagenda okutuggyirawo Museveni. Kakati Dr. Kizza Besigye gwe wennyini bw'obeera musota wali omubozzeeko n'akutuuza mu ddiiro mwagenda okwanjiza ekyama kye kinene eky'okusuula gavumenti nga ye takimanyi nti ekyo kiba tekikyali kyama. Lekerawo okwewa amakulu, lekerawo okweteeka wootasaanidde kubeera, era lekerawo okweteeka mu luubu lw'abalina amagezi. Bwe nalabye vidiyo eno nayagadde mpiteko mu comment section ne nsangawo abamu nga bagamba mu bijjiirwa amagezi ge gali kutta agaliwa. Agaliwa just waliwo okwegeziwaza. Ekyo kyokola tukiyita kwegeziwaza.
kubanga weetadde mu mbeera nga ku mulabi alowooza akulabirawo ng'olina kubeera musibe olunaku olwaleero okuyambako gavumenti okutuuka ku butuufu bw'ensonga ku buyeekera bwa Dr. Kizza Besigye okusuula gavumenti. Era bwe buba ng'obuyeekera bwa Dr. Kizza Besigye okusuula gavumenti butuufu nga bano aba National Unity Platform be baalyamu Dr. Kizza Besigye olukwe, gw'olina okukwatibwa kubanga yeggwe omu ku baaliwo era yeggwe omu kubamanyi ebingi ku nsonga eyo. Lwaki oyinaayina? Okuyinaayinakwo kwe kuyina okulaga abantu bonna abakututte serious era abakubazeemu amagezi tekigendererwa kyammwe kyakulaga nsi nti His Excellency Bobi Wine yeyalyamu Dr. Kizza Besigye olukwe. Ate okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye tugenda kunafuya bwe kibanga ekigendererwa ekikuli emabega kukakkanya bukulembeze bwa National Unity Platform tugenda kunafuya kubanga muvudde ku mbeera erwanirira Dr. Kizza Besigye omusajja omukadde adde wakaalabirirwa ab'omu nnyumba ye, wabula mukufudde okwokulwanyisa His Excellency Bobi Wine. Kyova olaba osanga omuntu ng'ayogedde nti Dr. Kizza Besigye ye true freedom fighter ono Kyagulanyi ali ku bibye wansi n'akomeka nga tataddeeko free Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye olunaku lwe baggulawo offices za National Unity Platform yeye nnyini ku kazindaalo yakyogera lunyi nti akalulu tekajjaako Museveni yeetaagisa kuyeekera era abaana ne bamugamba nti tuwe ebyuma. Saawo wokka we yakyogerera wabula yagenda akyogerera mu bifo eby'enjawulo nga kyayogera kazindaalo buli lwakakwata kuyeekera gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Tubuuza muntu kyoyo ayina ekyama ekinene ekyokusuula gavumenti agenda akijaajamya? Nkugambye ekyekyama kisinga n'ekyokutta omuntu obugazi. Weewaawo okutta omuntu musango munene nnyo naye mutono nnyo guwozeseka. Singa Matthew Kanyamunyu yali kugwa kuyeekera gavumenti ne gavumenti n'emala okukonfaminga nti yali kugwa kugiyeekera nakati singa akyali mu kkomera naye yavaayo dda kubanga yatta muntu. Nkulaga obunafu bw'okutta omuntu ku ky'okuyeekera gavumenti kubanga Jamiru mukulu eyamusookayo akyaliyo. Nkulaga obugazi obw'okuyeekera gavumenti. Kakati muntu kyayina ekyama akitwalira ku kazindaalo. Muntu kyayina ekyama agenda akitembeeya. Era muntu kyenkya agenda e Nairobi mu meeting z'okuyeekera gavumenti. Ate leero ku mukolo gw'abadde ng'akutte kazindaalo titugenda kuyeekera gavumenti. Nga ye tayinaamu kwekeka nti kino kyayogera kiyinza okumuleetera okulinnyibwa akagere ku lugendo lwo olw'enkya gy'agendako ng'alina ne kyamanyi kyanonyeeyo ekikwatagana ne bino by'abadde asamwasamwa. Nga n'akwanamuka omusajja tagenda ng'asamwasamwa bw'atyo kiba kyama kyabwe. Oyagala kubba muka musajja naye ekyo kiba kyama. Naye gwe ayagala okubba obuyinza, ayagala okubba entebe esooka ng'ogenda osamwasamwa kino na kiri. Bwe kibanga Besigye yaloopebwa buloopebwa lwaki Sirukwago ye yamuloopa? Lwaki bijjirwa gwe ali mu kwogera ebyali mu kyama lwaki si gwe yamuloopa? Lwaki Girigoli Mugisha muntu si ye yamuloopa? Oba lwaki CUCC ye yamuloopa? Lwaki Kyagulanyi ye yamuloopa? Era yayogerera kyewa Kyagulanyi ekyo bulijjo kyatayogerera mu mawulire. Bwe mutusika, bwe mwagala okututeeka mu bintu byammwe muzaffalo, bwe mwagala okutukonnomeka mu misango gy'obuyeekera bwammwe, nkiddamu twegaana sitaani n'ebikolwa bye. Mulokole ogambye eki? Twegaana sitaani n'ebikolwa bye. Tetutuulangako mu meeting yonna yakyama ku kuyeekera gavumenti na Dr. Kizza Besigye.
era y'ensonga lwaki lwe baamukwata tebaakwatiraako member wa National Unity Platform. Twali tubaddeko ne Dr. Kizza Besigye wano mu conference etaali meeting eya human rights kwolwo baakwatawo bameka. Era lwaki lwe yagenda e Nairobi ku kyama kye twali tugabana kwolwo yagenda yekka. Temututeeka mu bintu byammwe Muzaffaru, mutunoonya mututeeka ewalabwa nti twali ne Besigye mu kuyeekera gavumenti mukutte ejjinja limu mwagala oddikubisa ebinyonyi bibiri. Mutuwambireko mutukwatireko naye n'okusiiga ekifaananyi nti oli ye yali ku kituufu ye muzira era n'ejjinja eryokusatu oba n'ekinyonyi ekyokusatu nti bano baalyamu. Dr. Kizza Besigye olukwe wekibanga byali bigambo ebyaliisaamu Dr. Kizza Besigye olukwe then Besigye yennyini mwenyewe ye yeeryamu olukwe kubanga tewali yamusinga lugambo ku kyama kye. Ekyama kye kyalinga bitundu bya kyama eby'abawala abeetundira ku nguudo tebibikwako. Ekyama kye kyalinga bwereere bwa mbuzi akakira k'embuzi tekabubikka. Kakati ngeri gy'oli mu kunoonya political capital, ngeri gy'oli mu kunoonya ebyenfuna byo, muganda wange yogera ku birala. Yogera ku birala. Era ekiraga nti Museveni ye yakutumye okukkaatiriza bino bwe butakwatibwa bwo. Kubanga singa obadde oyogera byali mu meeting singa naawe olimpanga leero. Era singa kooti eddako yeggwe omu ku ba key witness aba gavumenti. Oba ntegeerekese bulungi ntunuulidde ono kweza alinga ng'ekisapatu ekirinnye mu kazambi. Nga Luwongo yali wali okutwala omusiru. Naye emyaka gyammwe egy'obuvubuka mwalinga mukola ki? Nga mwalanga abasawo baganda ku biiti, nga mwasoma bbaluwa za kifere nga yeggwe bbulooka naye weewaako obujulizi tewafuna. Omwana yakulema okuzaala mu buvubuka osuubire nti ogenda mu muzaala mu bukadde nga tokyalwala. Waliwo emyaka mw'otuuka ng'omentaininga bulamu nga tokyalina kyonoonya. Oli myaka egimentaininga obulamu ensobi ze mukola kwe kuzaalira mu myaka emikadde ate fiizi w'abaana n'abaleega kyova olaba. Mujja ne mwetunuzaamu kamera oba mujja ne mutunula mu kamera ne mufuuka abasiru abatagambika. Luwongo yange ali wali okutwakunkumula. Lwaki sibijjirwa ye yali wali ng'okutwakunkumula kubanga yennyini okutuuka ebyo kwakunkumula byali mu kugamba mu kaseera kano singa meeting eyo ebeera yaliyo. Era atadde ekyama ekyo mu kamera olowooza si ye yakiteera mu privacy oba si ye yakiteera ku kasimu. Era niyo yabeera ayagala okuwamba gavumenti nga ddala kituufu ali serious naye nga mu meeting mwatudde mulimu bijjiirwa. Yaani bijjiirwa? Muganzi atasobodde okuwangula LC1 intelekikyo nga meeting ewamba obuyinza oyo wamba nnyo genjiri nga yajjawo access egituulamu.